bafiira mu Mukama. Bye tusoma mu kitabo ky'okubikkulirwa omutwe ogw'e14 olunyiriri olw'13. Nze Yowaana nawulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti, wandiika nti beesiimye abafu abafiira mu Mukama. Mwoyo agamba nti okuva kati bawummulira ddala kukola, anti ebikolwa byabwe bibagoberera. Abooluganda, ekigambo kya Katonda. Tusituke okwaniriza amawulire ag'Evvanjiri. Praise God, hallelujah, praise God, amen. Yazebubi kakati abantu abali abakulaba batusa okusaasira kwabwe gy'oli naye omuntu ayagala okumanya muzeeyi kiki ekyamuse era tumaze ebbanga kinga muzeeyi yafudde bulwadde bwa diabetes oba sukaali. Sukaali oyo amumazeeko omwaka mulamba kubanga infact yamukwata twatandikira lockdown mu 2020 mwezi gw'okusatu natandika okunafuwa kuba yalinga akola nnyo dduyiro before kuba mu December 2019 awo nanga akeera nadduka kuba bali bamukeberako kuko natandika okusala mpola naye awo mu 2020 mu March mbeera netandika okusajjuka n'abakale nga bwejjanjaba bwakomayo waka bwejjanjaba yakomayo waka omwaka ne gukola ki kati muno mu January natandika okuba waasi bali ne butandika atabadde alina obulwadde nga bwakuliisa nga bwakwegamba kibaita okuliisa obulwadde bw'okuvujjirira eva obw'empeke tesikuwona lumu wabula kuba nti obukakkanya buki bukakkanya ye sukaali yawadde amusumbuwa kutuuka yatandika omukyusa n'amukyusa sikiini n'amupeeruula n'amugejjesa n'amulubaza kale okitegeera muntu azimbye bwato ng'atandise olukukula asusse paka watuse ku accident n'amuzimbye ebigere lwamala n'amumenya muno kugamba tabadde mu mbeera nnungi paka wetwamutwala mu ddwaliro naye embeera neegaana ate nga sente tewali olw'ensonga nti emirimu gyagootaana olw'obulwadde bwe twafuna mu nsi obwa covid. Emirimu gyaffe ne bagisiba ate nga nandibadde musaale nnyo okutaasa obulamu bwe mu ngeri ya sente naye mbadde sikola ate nga eddagala lyakozesa ly'amaanyi kuba check-ups zokka ziba mu 7,5 eddagala lya bbeeyi 15,2,3 kati nga sapooti ntono kale n'obulwadde nabwo nnyini ekuga ne bumusinga amaanyi awo kale Katonda kisalawo nga yeboogera naye olumu n'embeera ya ssente eyinza okuleetera obulamu bw'omuntu okugenda wadde Mukama yasalawo so bw'atyo muzeeyi n'awummula. kyoyinza okwogera ku muzeeyi kyosinga omujjukirako obwenyumiriza muzeeyi bingi tuwulira wamukolerangako ne kukomera bingi nnyo sawa bimalayo bingi kuba ali musajja ayagala abaana beera abadde musajja nga alina omutima gw'abaana nga ne wamukulu nga nze bwe mbadde obukulu bwendiko olwomugamba ti taata nkwagala akwa respect n'agamba ojja kujja ombuulire mwana wange kikyokola ki. Ensonga lwaki ne ku kyalo nti aludde ku bwa chairman kubanga abantu badde bamwagala era alina likodi awangudde obwa chairman emirundi kaŋŋambe okwesimbawo kwa mirundi 4 naye nga tewali amuvuganya ng'abantu bennyini ate abatuuze be bagamba amuvuganya nti weesonyiwe Sserwadda nga kiraga nti abadde musajja mulungi be bantu boolaba abayiika bwe bati kubanga abadde n'omutima omulungi era musabira omule mirembe ekitobo kyase.
bamuzize nga si kirungi n'akamu n'akeddagala nenje bemujjukirako okusaaga naye ali omusajja yagala ennyo akapiira ate nga nange njagala nnyo akapiira Kasamba yali fano mpira nyiradde yali mwagizi we Express ate ebweru adabagira Arsenal era bwe nagendanga e London nga muleetera omugezi gwa Arsenal nagugula nga nze sigiwagira era twalinga tuwanyisiganga nze ndi wa Chelsea ye wa Arsenal naye nga buli we ŋŋenda muleetera omujozi olwokuba yadde ayagala nnyo omupiira era nga nteekako taata naye Mukama muwummuze mirembe. Kakati enteekateeka z'okuzika zigenda kuba zitya? Wakuziika ssaawa mukeerawa? Okuziika tulina misa ku lunaku lwokubiri olw'enkya ku ssaawa 3 e Nansana Catholic Church wali ku parish oba awali essomero lye bayita erya St. Joseph opposite police ye Nansana. Tunamala okumusabira tubenga ate tugenda mu kyalo okuziika e Kateera olumalako obusunju bukomero Kateera neni Kateera. Kakati Mariachi bakomedians abenjawulo bose mufuna obuzibu naye nga mwekukula abayimbi obutababeererawo lwaki olowooza Mariachi abayimbi bazze leero bakomedians bannammwe abamu be balina obuzibu kiki? Simanyi omanyi ebiseera ebisinga mu nsi oluusi omuntu aba ne mukwano gwe nga sirwa nga oyinza okuba tojja kgenda wa muntu ng'oluusi afudde tewandyetaaze oba tomulinawo kakwate naye ng'ate omuntu amufiiriddwa ng'ate gwe omulinako akakwate oba enkolagana kati omuntu abeera ne mikwano gwe kati babimbi abazze emikwano gyange era mbeebaza ate nga bakyajja kuba bangi benfunye ku masimu abali mu kujja naye nga mbeebaza Spas Diana weebale neebalire ddala okujja noninyira mu musaayi weebale nnyo Kazibwe Kapo, thank you very much. Nenebaza Maureen Nantume mwebale kujja kunenyera mu musaayi n'abalala abajja Madata and Chiko mwebale Rain Maulana mwebale nnyo mwebalire ddala Jaja Blues, thank you very much. Sina kyakubasasula naye Mukama kibabalire mwebale nnyo mwebalire ddala era bangi bakyajja n'abatuuze bonna ab'oku kyalo ba neighbors mikwano gyange emirala gye mutamanyi mwebale nnyo mwebalire ddala ab'eŋŋanda zange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala kubeerawo okulaga nti muzeeyi abadde wa mugaso mu famire era ate akulaga nti abadde wa mugaso ku kitundu naye tumusabira awummule emirembe kwabwe kitibwe kyagenze okusaba kwankya media zonna ezibaddewo TVs ez'enjawulo thank you very much. Sijja kumenya mannya kuba kati zo nnyingi nja kubaako gwe neerabira nnyige kati TV zonna mwebale nnyo mwebalire ddala n'abakungu ab'enjawulo ababaddewo Pastor Bugembe Seko Umaru abanyambyeko Mr. Batenjo Owanjovu State Developers n'Enjovu Junior School National Bamala kuno made the big zone in Nansana business mwebale nnyo mwebalire ddala bannange simanyi kansala mwebale deputy mayor Mugabi Sam n'abalala bonna Galoni kigabana wa Triple M mwebale nnyo mwebalire ddala wekitobe kyazze ne tusabe mukadde awummule emirembe Mukama amusonyiwe ebitaatuukirira.
Yo wayagala ne kwebira ebyaba spice. Yo. Basi nida sente. Kutoka kamera kwa. Acha kuzibu ndi naye.